Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LF256 mugende mu maaso n'ogyegatta. Ku lwaleero njagadde mbalaga amata ago ge mulaba, amata gennyini ag'ente. Amata gano malungi nnyo, amata gennyini milk. Amata gano malungi nnyo ddagala, naddala ggwe abeera agenda okunaaba ku ddagala. Amata gano osobola okugakozesa bulungi nnyo n'obeera ng'oganaaba. Osobola okubeera ng'oganaaba gokka oba n'ogagatta mu ddagala ery'enjawulo. Osobola okugagatta mu ddagala ery'emikisa, mu kyogo eky'emikisa muba muteekeddwa okubeeramu amata. Amata gano agajja okukolera obulungi geega gaba gavudde mu nte. Kati nga bw'olaba gano nga tegannaba kuteekebwamu kintu kyonna, omanyi amata ago ge batunda mu maduuka bagateekamuko ku ddagala ery'enjawulo erigakuuma ne gabeera nga tegafa. Kati amata amalungi ago agaba gavudde mu nte dayirekiti n'obeera ng'oganaabako gaba gajja kuyambakokko ku nsonga eyo ey'emikisa, okutangaaza emikisa gyo, okutangaaza amakubo go ag'emikisa. Amata gano malungi nnyo ku nsonga eyo. Osobola okubeera ng'oganaabako bw'oba ogenda kunaaba ku ddagala eryo, naddala ekyogo ekyambuula n'ekyogo eky'emikisa, muteekeemu ku mata gano gajja bayambako. Gakola nnyo ku nsonga ezo ez'enjawulo, naddala okusumulula, okutangaaza, gajja kuba gabayambako geego.